entandikwa kikomando wayagala bulo aitina Steve entandikwa rusanye gisubwa nagambye action nani stop Gerard Gale Tamani Glenny tugenda maaso Glenny tosanye kuleka ndio suwa Mary Elizabeth Chiki Venella ne Maka Humphrey entandikwa filimo Alex Cody akolezanga General Police Court Jeff Gerard casting designer wa filmu etandise okuva mu Kajas Boys ne Cats Uganda nga bulijjo Robert Constant custom designer ow'ekifaananyi kino tasanye kulabika ndio subwa Stott Berry Music Supervisor Berry Stott Sebastian James editor wa filimu egenda maaso gyotasanye kulabika ndio subwa ate Maka Harbaga director ekifaananyi ekigenda maaso Sini Banoni muwandiisi wa filimu tosanye kuleka ndio gisubwa Kimberly Henry line producer Alison Semenza Nobo Henry producer baba filimu eno ya producer ba filimu egena masa tetandika obutandisi Ed Raymond nga mukwasi w'ekifaananyi kakatandika n'ebikompola mundu ng'ekisaawe kiweddewo abasajja bonna bakubiddwa kuba omusibe yabadde ajjibwa bino omusibe ow'amagye Amerika ng'ali ku ddaala lya Kano no yali ali mu kkomera wabula ng'amateeka bw'ogamanyi gagenda maaso n'omukwatako gagenda maaso n'omuvunaana gagenda maaso n'omunyigaanyiga gasobole okulaba ng'avaamu ekyamagezi Kano ono w'amagye mu Amerika Sebo Your counsel is here to see you, sir. Sebo baagala okukulaba abamukuuma bali wansi we era bamu ekitiibwa kye mu kkomera gy'ali. Morning, Colonel. Hey, Bill, what do you got for me? Good news, Colonel. I passed your plea bargain before the Chief Judge Adjutant, and he's agreed to allow your men to walk away with a general discharge. Baagenda maaso n'omutegeeza Sebo Kano ensula yo erieta n'agibategeeza nnungi ne bamugamba nti ekigenda mu maaso kwe kuba nti ogenda okubuuzibwa akana n'akataano engeri ebintu bino gye byatuuka ogw'otaana n'okulabika n'omukuba abantu be baali batabalagidde ekkuba 25 years to life in a military prison that the prosecutor is going for. N'amuga ekyokubeera mu kkomera ly'amagye tekijja kuyamba okuggyako ogenze maaso n'omalako ekibonerezo kyo oba si kyo n'ogenda maaso n'owoza ne balaba oba kinaasobola okuba nga kikuyamba yabadde agamba ne bemuwolezesa babireke oba basalawo bamusibe Abamerika banne. Do I have your agreement? If it weren't for my men's future, I'd be fighting these bastards tooth and nail on this. Yagamba nti yewaddeyo okuleka nti agenda mu maaso n'okuleka nti awozesebwa tajja gaana naye nga ye yakiraba nti ekyamukubya abasiru abaakola ebyo kyali kituufu eri ayina obbakuba. Sergeant, look sharp, Colonel. Van leaves in half an hour. N'agamba mu kitundu ky'essaawa nja kuba nkusisinkana manye wawona ab'omaliririza oluvannyuma nnyo tugenda mu kooti ey'amagye court martial. To the Marine Corps itself that this war criminal be allowed to plea bargain his way out of the consequences that lay before him. Colonel John Sykes and those 3 men under his direct command laid waste to an entire village. Kano ne basajja baamenya amateeka. Pilots, Lieutenant. Ne bakuba abasajja abaali balumbiddwa so nga mukuba abasajja baali balumbiddwa baali balina kuwambibwa. Stood by and let it happen. Colonel Sykes, be seated. No, they were our men. Yatandika okukaanira mu kooti so nga tokkirizibwa oliwo abayogera nawe nayogera. Recognition. Bali abasajja baali balina okukubwa abaayokya ennyonyi n'abapayiroti. I call it justice. Mwe kye muyita okunoonyereza muno mwagala kuleka mumalawo ebyokuwolera nze mbiyita bwenkanya baali balina okusasulwa. Your Honor, it is recommended that the men of Colonel Sykes' force recon unit, Lieutenants Jacob Gardner and Alan Ferris, together with Corporal Vincent Dalton, stand trial as individuals for their part. Kale nno okusinziira ku buyinza nga bwe bulagira
Kano ne basajja be bwe babamenya abasatu alina okugenda mu maaso n'okuleka nti avunaanibwa. Then you will be removed. Bw'oddamu okwogera ng'oli ayogera ojja kugibwawo wano ate okutwalibwa bubi nnyo. Kano mulamba tasaanye kusituka kuwakanya oli byayogera. Kooti. Counsel for your recommendations. After due consideration, it is the order of this court-martial that Colonel Sykes' plea of guilty will stand. Further, it is the order of this court-martial that the aforementioned men under Colonel Sykes' command be summarily and dishonorably discharged, with all mustering out pay and privileges revoked and rescinded. That wasn't... abasajja be bonna naye balina okuvunaanibwa. Sikkiriza tebajja kunsiba nzira kusibwa ekyo tekikkirizibwa. Order in this court! Order! Order! Ono abadde akyayogera. Kano ne yeekyanga. Colonel Sykes. Colonel Sykes. You are a disgrace to the uniform. Ovumiridde uniform yaffe ekikola ky'okoze kivumiridde uniform. Honor of the United States Marine Corps. Era nga omu ku baofiisa aba United States Marine Corps. You be remanded to Fort Leavenworth Maximum Security Penitentiary. Bamwolekeza mu kkomera. Will remain for the rest of your natural life. Gy'alina okubeera obulamu bwe bwonna. This court is adjourned. Era ne bamusala bwe batyo life imprisonment. In irons. Ye ne basajja be ku kikolwa kino. Alaka yingiya atakamaika afande yingiya. Afande bamusala omusango gwa kusibwa myaka na myaka bwanana ng'ali mu kkomera. Obulamu bwe bwonna oba wangadde emeka ng'oli mu kkomera. Toyinza kulwanira mu yunifoomu ng'oli senior officer bw'otyo. Bwe batyo bamusalira. Mirembe na mirembe mu kkomera. Life imprisonment. Life imprisonment. Abagenda emmoloka gye yalimu n'ekubwa yonna. Kano no kyazuuka nti ogenda maaso n'okuleka nti nno akolebwako n'okugenda okutuuka okuba nti agenda okusibwa. Basooka kusalawo omuntu ono abe nga gibwako amadaala ge era nga basazewo bamwambule aleme kuba asikaali. Yakamu katono. Yakamu katono ne babasekula. Babasekula banne bulungi nnyo. Bonna baali bamutwala mu kkomera ne kirebeka nti Kano awo yatolokera. Kati oluvannyuma ennyo ng'ayiseewo akabanga tuddako ku bimu ku bisaawe ebigenda mu maaso n'okusaabaza ebyennyonyi. Good morning. Good morning. B'Amerika. Thank you. Thank you. Dump it, Sammy. It's Waliwo egenda ennyonyi wano. day one. Not left. Abayingira ono ayingira n'essimu. Get it done. Good So tebikkirizibwa ssebo. You'll need to turn off your phone before Kyetaagisa ogyeko essimu. Kwata gwe ebikwatako. right back there. Yeah, no. Namuga wali ogenda. Supposed to be first class. Njagala eri mu maaso. Have a first class section. Ssebo tokkirizibwawo yeeyo okuba Then I'll take this. nina byenkola saagala kunsumbuwa. You're not listening. There's been a mistake. Oba tompuliriza yabadde nsobi nze situla gy'oŋŋamba. So ng'omukyala akola mu nnyonyi ky'aggamba ddala kiba kituufu. And please turn off your cell phone. Ssebo nnyambe ogende era nnyambe oggyeko essimu n'agaana abantu bampaka. Yakkiriza agenda atuule gye bamugambye naye essimu n'agiganyizaako. Join us. Bwe bano tweyungako. You're wonderful. Yeah. Mr. Wonderful omusubiddwa ki? Great. Agenze wuwo. You want to switch? Not Muyange nedda. Tulowooza nti na asuseewo. Agenze atudde ddala wali w'otuula wennyini. Va ku by'okubeera ng'ali mu kilaasi yo. Naye ate w'otuula wennyini waali. cool. Bo nga bakola mu nnyonyi. Takiti ekyo amanya ajja musobola omusajja ng'oyo asumbuwa. Tebabulamu mu nnyonyi. And you're sitting in I'm in business class this trip. Ndi mu kilaasi ya bizinesi. section. As soon as we're airborne, I'll stop by and see. Nonaze. Right. Ladies? Wali buli atuuka omusaabaze bamwaniriza. Flight attendant. Switch. Be bakyala bano ba flight attendants. Terrific.
Okay, I'm gonna go stash my stuff. I'll be right back. Okay. Kangine nongose ne wange n'ebintu byange nja kudda mu bwangu tunyumyemu. Abasaabaze bakyali nnya. You're in coach section, seats 19A and B. Thank you. Yeah, it's gonna be a quick hit. We're gonna be in, we're gonna be out. Hold on a second, Sammy. Yo, sugar tush. Vodka tonic. Chop chop. We'll start serving drinks as soon as we're airborne, sir. Make a note, Sammy. Don't ever take this airline to surface fight. Byonna byonna buli kimu ono ali ku ssimu bamuganya essimu tabirika kuba ssimu so nga munyonyi tebikkirizibwa ebyo kaaka tuddeko wa geno yali akula okusala emisango mu kooti eri eyaki ey'amagye aliko olugendo lwagendako wabula nga lugendo lukulu nnyo era lwa gavumenti asooka kuleka nti alaga ebiwandiiko bye sigenda mu maaso nakubeera ni buli kiseera abanga abalala kumbe kano gwe yagoba gwe yatwala asibwe ate nga amaze omwambula nga takyali kano bw'amagye yono alengera jeno tamanyi. You're gonna need to turn your stereo off. So, Kelly, got any plans for New Year's? Yeah, I'm gonna spend it with my grandparents at their cabin in Big Bear. Ooh, you party animal. Kano yatoloka nadduka kati ali ku bibye ku bbali waali alengedde bulungi nnyo jeno ng'alinnyo ennyonyi. Jeno yamusalira omusango ogw'okusibwa obulamu bwe bwonna. Market for ex-husband number 4. Good morning, gentlemen. Welcome aboard. You're sitting in 4J and 4K, which is forward. Oh, weba 4J ne 4K ndowooza yeri ali mu maaso gye mujja ogenda mu bakulu. Okay, time to shut the hatch. Okay. Buli omu wali alaga ebiwandiiko bulungi nnyo. Room for one more? Ano temumanyi twali abulayo oliko eno ennyonyi ye 20B, toward the back. 20B emabega eri kale mwebale nnyo. Kano nalabika ng'ayingidde ennyonyi eyingidde mu jeno eri amusalidde ogw'okubeera nga mukomera mirembe na mirembe mwali kakati nno olw'okuba nti nno yali yamuwumuza ayingidde naye ennyonyi eyo alabe nga beeyongerayo bonna mu lugendo n'agasajja ge gonna gaakola ku kyokutoloka kakati be bano baagavaamu retired. Kano n'atereera n'abasajja be bonna ali nabo. Why? I wasn't sure you were going to make the flight. Yeah, it's been a while since I had a layover in D.C. God, I've forgotten how bad traffic is. Well, stuck in only to Atlanta. You guys doing okay? You need coffee or anything? No, I'm good. Nah, just rough it, thanks. All right. So munaye bagenda mu maaso bano n'okukola ku ky'okweyongerayo. Jeno mwali bulungi nnyo ne Kano mwali bulungi nnyo. Yeah, she's really hot. Easy, Pete. I can hear the sexual harassment attorneys howling at the gate. Towers to Flight 777, requesting takeoff instructions. Flight 777, you are cleared for departure on... Entandika ey'ennyonyi eno engeri gyegendamu abali wano mu control bagirengera bulungi nnyo. Misanvu 3 Boeing. Miles an hour. Weather condition are clear. Enjoy your flight. Acknowledged, Tower. Thanks for your hospitality. We'll catch you on the return. Kale mwebale nnyo obujjanjabi bwammwe tunaakwatagana nga tukomyewo. Good morning, ladies. Bapilot basiibula aba control. 77 non-stop service to Los Angeles. As we taxi toward the runway, there are a few safety procedures that we'll need to go over. Kale flight attendant yatandika obbategeeza abasaabaze twolekedde olugendo lwaffe lwa Los Angeles era buli omu agende maaso awulirize emitendera. Sebewo musibe emisipi. Would you mind stowing that bag? Buli musaabaze agenda amulaga kyalina okukola. Damn it, Sammy! 11 and a fifth. Ono ali ku ssimu n'agambye emaali njagala. My side. What are you trying to bankrupt? Kijogezaako yagala kuba. That phone needs to go off. Sebo essimu erina okuvaako. Terina kuvaako eyange nze ŋŋamba so si gwe. Don't leave the ground until So nga essimu mbi mu bbanga awo. Be a good girl and go fetch that. Omwala omulungi ogenda olongoose bye njagala. Ebirala alo please mbadde nkyayogera mpa. you'll get the phone back when the captain gives the all clear. N'agamba essimu yo weebanga olabika nno ye kuluma ojja gifuna nga tumaze okuleka tugende gye tulaga. No. Then fasten your seatbelt, sit up straight, and get ready for takeoff. N'agaa ssebo ffe tusemberedde okuleka ntugenda kati oba okola kwe kusiba omusipi gwo kubanga essimu tolina kuba nayo kati. Seats prepare for departure. Piloti yabategeeza ab'emabega nti mwenna mwetegeke twetegekedde olugendo okweyongerayo. Not at all. Please. Oh, thanks. I'm John. Gwen.
So how long's the flight? Owa ebbanga kinga tugenda. Kumba omu ku basaabaze gy'atudde mu kiraasi ye. Ne omukyalo ono wasoze wajje awumulireko kuba ava kukola erinnyo. Want to know what to do with all the extra time? Olenzi lugolgofu bulungi nga lutandika kweyogerako. Pilot yali eri asumuludde eno ennyonyi etandikiddewo omulimu gwayo. Abasaabaze entegeragana nnungi nnyo. Kale nno n'abakyala bakola mu nnyonyi eyo. 747 Boeing 747 Boeing erabika ng'eyolekera era nga tewali muzannyo gwonna erina okulabika nti egenda eyolekeddewa Los Angeles. Hey, sweetie, how about that drink, huh? Erikodi yayo bagitegeredda 73. Singa waliwo obuzibu abakontroko bagitegerera 73 777. Ye kodi gye bagitegererako nti ennyonyi eyo singa efuna obuzibu mu bbanga. Kano ne basajja be alina lutenanti ow'obulabe Dangerous Lieutenant ne batandika okutambulatambula mu nnyonyi wali omulaba. Omusango egwabasinga bo baatama butaami kati baba no mu nnyonyi erimu eyabasalira omusango gyeno mwe bali. N'asumulula okusumulula omukebe ekyuma kyajjemu nga kya mmundu. Kyuma kya mmundu n'ateeka wano. Basajja abategeera obulungi emmundu ye wakisangira omanya nti ono waliwo yataddewo ekyokulwanyisa wano. Kyakumundu emmundu bazipanguludde bayingidde nazo mu nnyonyi. Jeno tamanyi agenda ate jeno alina ebyama bya gavumenti bingi. Anyone think that terrorism is something to worry about? Kakati agenda mu maaso jeno yeebuuza ekikolagana ku nnyonyi ng'eno entambula yaayo ebikolagana ku by'obutirimbuzi abatirimbuzi bano ba terrorists temulina kye mukola ku ekyo ekibakwatako terrorism temugirwanyisa wano nti atwakirwanyeeko ssebo. Tewali buzibu bwonna buyinza kubeera mu lugendo lwo. Ebikola byonna ebimu byali byapangiddwa dda mu nnyonyi ng'atandika okugjayo kimu kimu bwe bakwataganya ne bannaabwe basobole okuleka abakola bulungi mu nnyonyi kye beetaaga. Ono n'ajjayo kaddole. Champagne? Please. There you go. Thanks. Wano flight attendant agenda alabirira buli abali mu nnyonyi. That's interesting. Kalungi ako kaki It's a dog. kabwa sha Well, it's supposed to be anyway. My daughter made it for me. mune mulange yakankoledde Cute. kalungi. She's 8. Alina emyaka emeka 8. You two must be very close. Muteekwa okuba muli kimu nnyo n'omwana we. Especially since your mother passed away 2 years ago. Omanyi maama we yafa emyaka 2 emabega kaawo. Oh, I'm sorry. Oba neyinga kitalo. So am I. Nange ekitalo munne ndabira ddala buzibu. Spending a couple of days with her grandparents. Namuga namulese ennaku ntono nnyo ne bajjajjaabe. But you know, carrying this helps. Kumba omukyalo ono afunye omukwano ogw'amaanyi n'omu ku bakasitoma gale abali mu nnyonyi bapasenjazi abasaabaze afunye omukwano naye okunyumyamu obulungi naye kuba olugendo luwanvu olunnyonyi olwo. Tudde wa Kano Sykes Kano okugira awali Amanda mu leediyo nga mulimu magazini y'emmundu. Yalina leediyo mu kisawo nga wagenda Amanda ataddewo magazini y'emmundu. Maje Kano once a soldier always a soldier. Ina abafuna obwokunywa gwe mulimu abasaabaze ab'effujjo nakusaba bino sagambe vodika kati oba kulota twale bizzeeyo eri n'abimuyiira bambi. Banneitulaine bakama baffe bano
kati ye ng'oba ow'empisa takkirizibwa kuyomba n'abasaabaze era yamufiira buviizi bw'osanga omukambwe awe mutandikira empapula zonna ziweddeyo amaama katuzirongoose tewali mutawaana ebanga ziweddeyo katugenda okusaayo endala kadugala ye squad eya Kano sepulingi ya mundu nassa wano bakukusa ebyokulwanyisa muli Kano Sykes Pulana najjayo kimu kimu y'okugipanga obupanzi tekyetaaga ssaawa ate pisito okuwera yeetaagisa bimeka kafulu bano bali mu luboozi kumba omuwala amatidde olenzi Spoil your daughter rotten. Of course. bwambuuza ebikwala ku muwala we agenda maaso n'omukwano magazini eteekeddwako n'ekisasi liyingidde ekyemba Kano What's the matter? kiki That guy climbing the stairs. waliwo omusajja yambusa amadaala You better come with me. gira yangu tugende tumulabe Wrong, what did you see? tebakkirizibwayo bantu eyo wali wa pilot kiki olabyeyo omuntu ndabye ayambukayo okakasa ndabye ayambukayo abadde agenda maaso n'omusaabaze ali mu mboozi kumbe waliwo ayambuse ye Kano Hello in the cockpit? Excuse me? Yes, may we help you? Yeah, we got a situation out here. owaaye tulina wano obuzibu jangu oggula oba togulonze nyenda dugula Do as he says. gira kola kyayagala Captain It's Gwen, sir. I really need one of you down in cover. nze Dwayne munnange gulirawo kiki Don't open the door! gulawo olugi vayo Kano gwe jyawo olugule ekyo kyakulwanyisa obedda kayita akabwa kyakulwanyisa ng'atandika Lieutenant Dangerous Lieutenant alina aba Lieutenant ab'obulabe obedde omuwala amanyi alina muntu mulamu Isn't he? kumba alina mukyamu Just give my associate the key to the luggage bay. The what? I won't ask. njagala ekisumuluzo ky'emigugu kwata Colonel? Kano kati abo olondako gw'oyagala akusumbuwa ng'omukuba bayongerayo Kano aleseewo asikaali we Puncture the air for emmundu tekkirizwa wano kati giŋŋaana nnyo nja kulekera ekisasi nze ngende n'emmundu Take us down to 10,000 feet. twagala otusse wansi obuwanvu bwa fuuti 1,000 bano abasinga tebamanyi kigenda mu maaso so nga bekikwatako bamanya nti kaakati kyengedde ye squad jjukira nti kati bawera ddala bawera abasajja bana n'afanda omu ono ali wano yeekyanga akasimu kange kaluwa bizinesi maani wakajanja tamanyi tenyonyi gyalimu ya bulabe I'm gonna send this stupid jerk my cleaning bill. eno gyawunye dda okutuuka mu migugu tubani bamuleese eno jangu eno twagalayo bintu byaffe tetwagala kitusumbuwa twagalayo byaffe byokka twagalayo byaffe tetwagala kitusumbuwa kyonna kyonna
nga batandika kuggyayo leediyo mundu byonna byali byategekeddwa dda. Com check, everyone receiving? Gotcha. Check good. Good, let's go. Bagenda maaso n'enteeka ey'okweyongerayo. Buli omu agenda okukola leediyo ng'ekutte. Gwesigala. Ffe tugenda gwesigala. Omwana kanda bayita kumbe ekyokuwamba kigenze maaso tebaagala alemesa yenna. What's going on? Hakuna mchezo mwenda nti esebo. Esebo tewali mchezo sebo. Tewali mchezo sebo. Banyweza buli kiramu walikira muntu kindi tetwagala muzanyo. Kopa. All right, everybody, take a breath. Kale buli omu asse awewere. Thank you. Mwebale nnyo. Gwe jangu. Wano. Now, anyone who resists will be shot. Kati buli omu agezaako okwegeziwaza ajja kukubwa. Operate fully and no one will be harmed. Mukkanye naffe tewali ajja kutuusaayibwako ekisago. Please just keep moving to the back of the cabin, please. You all right? Please don't be afraid. Everything will be fine. You all right? Everything's going to be all right. Come on. We should do something, sir. Jeno yamanya mitawana. Kana awambye ennyonyi. Sykes. Oh, Prescott. Prescott. Oli awo Jeno. Baali basazeewo bamusibe bamuwumuze mu mateeka ye n'agamba apaana nze ngadduseemu n'adizaatinga deserted Kano talina mutawaana gwonna ku muntu mulala okuggyako Jeno era ng'agamba okuva leewumuzibwa ne bamukyankalanya alina okufa n'omuntu. Sweep and look for stragglers. So omusango gwe yazaali alina okuleka nti avunaanibwa ekiseera ekitono naye olw'okuba neyongera ate n'akola ddala ekivumiridde eddaala lye baasole bamusibire eddala nnyo olw'okuba avumiridde yunifoomu n'eddaala lyaliko senior officer Kano omulambo okulwanira mu kkooti kiba kyamu nnyo. Kale no munnange awo yasalirawo ate n'agenda mu maaso ne pulaani z'endala ze yali alina yali yeetegese dda ne banne n'alabika nti agaddukamu kati deserter. I'm bringing him in. Oh, Deserted Kano. come on, honey. Okay, be careful. Move. Sorry. Yaddukamu kati afuuse terrorist. Get out of my path, please. Yono awambye ennyonyi. Bakidinapinze ennyonyi. Bataddemu ogw'okutta. Okay, easy. Easy. Look what I found. One more, huh? Sit down. And you go, Twinkle Toes. You can't put me in there. I'm claustrophobic. Banenze mulekeze kintu kya mugaso nnyo eri abantu ligwedde eno. Babagambye wansi gye babasa. Goddamn Christ. Abaluleeta bonna migugu gye basibira. Basobole bano okukola kye baagala. Yeah. Excuse me. Musanyuwemu. Businessman. Businessman aranse okwekyanga akasimu ke tamanyi gye kali. So ng'omuwala yali akasigazza. Keri yali akasigazza. Najja gye yali akakwese. N'akazaako kamotolola. N'akazaako anonye waakubira ofuna obuyambi mu bbanga eyo. Poliisi ya America. This is gonna sound weird. Nyamba. Tetukula bulungi. Look, I can't shout, okay? Sinza I kuwoggana. need you to connect me with Dulles Air Traffic Control. Njagala muteeke ku Dallas Air Traffic Control. Hello? Nevaako. 10 battery. Nevaako tesika bulungi bali wala. Control of the plane, sir. Right on schedule. Eno ebyabano bigenda bulungi balina ebyempuliziganya birungi nnyo. Deserted Kano. Well, you're looking very well, General. That is Mukulu olabika bulungi nnyo Generali. position partially because of me. N'agamba ekifo kyo okireetera okuba eky'amaanyi ku lwange buli lw'obeera ng'osalidde Kano omulamba nga nze omusango
obeera wabulabe nnyo General. I know all about that backroom deal that guaranteed you the kale nno bonna bali eri beeraliikirira kubanga ebikwatako byonna byonna byamaanyi nnyo kati singa oba tozzeeyo kiba kibi nnyo. This is over, General. olowooza General bino wedde I know a great many things I'm not. oli musajja w'amaanyi nnyo siyinza kukkiriza bingi nnyo ebibaawo abantu nga mwe nga mukwatiddwa. So you know. Okimanyi? Deal. I'd have done it anyway. You were a mad dog that had to... gwe tolina kyoli olimbwangulira ddalu. Sirika. A ring doing my duty. Now I had honor until you took it away from me. But today, I get it back. N'aga nti luli wali onkulira ate nga mu mateeka oli w'amaanyi nnyo naye leero olwogenda okitegeera. It will make sense in the end. Ngenda kulaga nti siri wa mizannyo. You massacred that village. You killed 3 men when you blew that... wasaanyawo ekyalo watta abasajja 3 abatalina musango. Before this is over, we'll see who's the Marine and who's the traitor. N'aga bino nga tebinnaba kuggwa okyaliwo naye ebiggwera tujja kulaba ani asinga munne okusaliramu n'omusango. Kumpi wansalira gwa kufa mu magezi kuŋŋamba kubeerayo mirembe na mirembe waali nsalidde ogw'okufa. Waliwo omusango gwe bakusalira oli n'aba ng'akuyise wala naye ng'ayagala akuttireyo bulungi. Kyabeereyo ebiseera byonna eby'obulamu. Anybody got a cell phone? Waliwo ku mwalina essimu ya mobile. The 21st century. Anybody got a freaking cell phone? Waliwo alina mobile wano ampe nkube njagala bamambulire essimu yange erudda so singa ajjukira nti akuba essimu eyo. N'egenda ekwata omwana oli gye yeekwese babanyaayo. Kubanga ebifo ebimu essimu zikwatamu tezikwata. Yeah, but you'd know. Yes, sir, I would know. We're right near the avionics bay. It's causing too much interference. Nze nnyinza okumanya naye essimu ejja kuleeta obuzibu eri kubavuga ennyonyi. We're all gonna die. Tugenda kufa lwaki tukuba essimu ne nga poliisi. All right, we don't know that. But if we just remain calm and do as they say, we have a really good chance of surviving this. Naaga ssebo tukkakkane oba leo tunaafuna akakisa ne tuwona. You listen to me. Puliriza. Can't remain calm and at least shut up. Olina okukkakkanira sirika nze nkusinga ebyennyonyi. See, Americans suffer every day all over the world because of men like you. Amerika n'Abamerika awona buli nsi buli lunaku kuba abasajja abakulu nga mmwe abatasalawo. When you should be strong. Kaakati kankulaga alina ekiwago. Diplomacy, Sykes. It's an entirely different game. Sykes, olina okunsuubiza nti omuzannyo gw'ozannya gwa njawulo ku gye wali ozannye ogw'abaterrorists. Now there was a time when terrorists were afraid to strike America for fear of what we do. N'aga nti kaakati waliwo ekiseera abasajja bwe baayagalira okuleka ne balumba Amerika abaterrorists ne balemwa kati lwaki ffe Amerika tetugyerumbira. A patriot. Oh, spare me the speeches. If you're gonna kill me, just do it and get it over with. Yamuga va mu lugambo oba ogenda kunzita kikole ogende va mu kuneetonza nze seetondera agenda kunkuba sasi. The stewardess to the cockpit, if you please. Mr. Dalton, business class. Roger. Enjoy the flight, General. Kaakale genda okulaba Jeno yefude omutawaana n'atandika okuyita abamu ku basajja be bajja awali Jeno. Bonna bwana bukyali madaala ga wansi naye we kakwata emmundu manya kakuze. Tujjeyo ani? Twagalayo akanyirira gwe jangu. Jangu. Tulinamu obuzibu waggulu wali. Waliwo abakyaganya okukkiriza jangu. Wangi? Ho! Ono n'atema kava. Munne bamutwala. Kelly Kirincha nnyo mwana muwala. Easy. Kaaki kano agenda okulira ekikuba kadugala nti alo Keri wa bulabe nnyo mutendeke nnyo kaakati kangere kugwosoose kakanzireko Keri n'alemerako Keri mutemu talina muzannyo kugatemu ngaago ekintu ng'ekyo ekigomera aleka nawe sigwokona
Nze nkona. I do the conning and you do the carrying. Gwokaaba nze nkona. Saagala ozanyezanye wano. Ogenda okwetegereza nga mashini afunye yakikuba ne kiggwira ddala wansi kwonooneka kutuuka kuzirika ate oyinza okuyitira eyo n'ofiira ddala. Ye Kerry. Ted, flight 777. They're requesting to speak with you. Kakali bano bali wano koodi ya 777 baagala okwogeramu ne gye baavudde. By yourself? Alo ssebo? This is Ted Bigelow, Air Traffic Administrator. N'annyonnyola bulungi akula control. I am is unimportant. Kino kikulu. Kyendi si kikulu naye kyendiko kikulu. So I suggest you pay very close attention. Eno misanvu esatu tugirina weeba ekoodi yammwe nnyonyi ewambiddwa. Kankuwona yogere naawe. Gwen Richards. Gwen Richards. Number 2109-C. Nnyonyi ewambiddwa. Now, Miss Richards has been very cooperative, so Tubadde tukkanya naye tuzzeemu obuzibu wano nga abakozi bo balabika beefuddawo olabe kale nendaba nga. now what you just heard, the Kakyowulidde sound of Miss Richards being shot. ly'essasi erivuze nga Miss Richards akubiddwa. Tension in, let's say, I don't know, 3 hours. Kale kati ssaawa nga 3 twagala muli ebyo tugamba. Now that I have your attention, I want a $100 $1 million wire transfer to an account in the Grand Cayman Merchant Bank. number 8654. N'agenda mu maaso n'abuulira $1,000,000 z'ayagala n'abula ne banka gy'ayagala baziweerezeemu nga bakozesa kompyuta n'ennamba ya akawunti. If the money hasn't been transferred by the time we've landed the plane, I will kill every passenger. Singa essaawa zituuka ze mbagambye ennyonyi n'etuuka okukka wansi nga sente temunnazissaayo nja kuba buli musaabaze ali mu 777 code Boeing eyo. All right, people. Kale banaye Standard hijack protocol. tufunye obuzibu bawambye ennyonyi Check out. Notify the hijacked. somebody. Ennyonyi ewambiddwa. The plane has been hijacked. Bagiwambye. Ewambiddwa kati engeri gy'ewambiddwa tulina okubaako ne kye tukola. The plane has been hijacked. Ewambiddwa. Kale bagenda maaso n'okuyiiya balabe ekyokukola. Mr. Davis, make sure these men maintain radio silence. Thank you. Kati Gwen Richards embeera mbi yakubiddwa naye teyafudde kyokka nga Kerry yafunyedde emmundu mwana wa buwala. Bonna bakozesa amannya aga famire zaabwe ag'abataata baabwe abaana babasinga abo buwala. Kale nno Gwen Richards akubiddwa ate Kerry yakyaliyo era nga Kerry y'omu ku baflight attendant akyerwanako. Bano banoonya ekyokukola FBI bagambe bonna ba DEA bonna bakola ku bintu by'okuyamba ebintu ng'ebyo ne bannaffe akola ku batalisi bajje ATF. In order to stand down. Inspector Quinn, National Security Agency. Ogenda okulaba ba NSA be bazze National Security Agency. Each and every one of you is subject to my orders. Buli kumu ali wano agenda bivaamu tutandikire wano nti lwaki. Do you honestly believe that the NSA would allow someone like General Prescott to travel Mwabitegedde mutani mwe mulowooza Amerika eyinza okukkiriza omuntu nga General Prescott ogendera mu nnyonyi ng'eyo nga tutegedde? No? Kale Down to business. kati mulina okusalawo ne mukkiriza mube wansi waffe. No. But that's not his primary objective. N'agamba naye nga si byakuzannyiramu bino emubeeramu. There's a nutcase on that plane. He just... Naffe munyonyi tulinamu abantu baffe n'abasaabaze. Yeah, it's all secure at this end. N'akagyako obulabe yawa ebiragiro kati owa National Security Agency. We're going into this one. Ye agent yazze We don't know. akatuka omwana mulenzi ani ICT be bamuko balina okukozesanga ennyonyi ezuuliddwa nno teriiwo balina okukola mangu ennyo. It's impossible, but it's doable. Y'omu ku bakafulu ba specialists abategera ebyomubwengula eby'omu bbanga eby'ennyonyi ezo bakomando ICT. 71 spy plane moving an attack force is equipped with a retractable docking tube. Yaga nti ennyonyi webeera nti ewambiddwa bw'ekyo tewali kyera kyonna kirina kukolebwa okuggyako nga bagenze ne bagiyingira ne banoonya ekyokukola ng'akozesezza ezimu ku nnyonyi ze baterese. Right through here, auxiliary storage hatch. We're gonna have to deactivate the outer pressure hatch alarm or else the light will show up on the control panel and they'll know we're there. I can rig something? I'm sure you can. At that point, we'll move through the support bay. Cujo and Banzai, you got the starboard side. Dead Man and me will be on the port side.
will input a fast-acting sleep agent. Kati yenga gyayigamu ennyonyi gyegisoma aba amanyi buli ekiri mu nnyonyi gy'agenda okulumba. Kati agenda maaso n'okusomesa bano engeri gye balina okuyingiramu ennyonyi eno nange ki gye bayinza okuwambamu ennyonyi eyo. Honest classes that come in handy someday. Do they want? Ekyokuyingira bano balaba nti ekizibu so nga ate training gy'alina yonna yonna alina okuleka nti abayingiza bulungi nnyo munda era balina okukola omulimu. Bagenda ku rescue mission. Batandikirawo otegeka ezimu ku nnyonyi ezikola obulungi emirimu egyo era nga erina otandikirawo omulimu gwayo okuva ku kisaawe eky'amagye ag'omu bbanga Air Force Base. Badansita okujja ennyonyi ezikola ku ekyo. Yeruwa yeyo gye batandise okukolako erabe nga yeyongerayo. Emisinde eddukira ddala egisingira ddala eyo gy'abalumba era nga erina okulabika nti ate okusirikirira bwetuuka mu bbanga esirika nekola gwa kugenda. Abaduumizi baayo ne batandika. Yiyo lunoso yerumba lunosonoso lwe lujja ne lukwasa Yoweri omanye tabweze lulinga lunoso lwe lujja ne lukwekwatako gw'omanya. Proceed to runway 36 and hold short. Climb and maintain 11,000. Expect 20,000 11 minutes after departure. Departure frequency 12.430. Squad 0253. Roger, tower 0253. Yiyo lunosonoso egenda ku mulimu yo bagikola nga gy'emirimu gyayo kugenda kunoonyereza aliwo obuzibu obuguddewo ng'egenda. Balina ebyokulwanyisa ebiwerera ddala lwakuba munnange wegijja nga mitawaana gyazze ate waliwo kano ke bagamba nti muganga teyeeganga emitaana gyo giba gizze. Kakati baba bano bagenda balabe nga banoonya ekyokukola balabe nga ennyonyi eno balwana balabe nga bawonya. Balinawo bakomanda abasobola Emana Mulenzi ICT n'ekibinja kye basizewo boolekere ne bajja kukkiriza eno ennyonyi kuzannyibwako baba bano boolekedde. Eno Kerry yafunyedde emmundu wabulabe anoonya ekyokukola kyabuze. Yedduka emisinde Yeah. Understood. I'd ask you what that's all about, but you'd probably just tell me it was classified. Kakati we bakontrola b'ekisaawe baagala bamanye esimu ki zino ezikubwa zirabika za njawulo nnyo. I'll take the fifth. Well, I am a stone cold bastard. Lwaki oyagala nnyo ogenda maaso n'okutulemerako? Tomanyi ffe tukulira bino gwerinda olekyo ekisalawo. You're telling me this because now it's time for you to play your part. Oŋŋamba bino lwakuba kinti kubanga mwazannyewo paati eyammwe n'erema katwa tuzanye yaffe ya National Security Agency tulabe. Tewali tteeka ligenda kukola n'erimu. Twaga tulaba hijackers nga banywezebwa. Tetubawa ssente. I need you to distract them while her team boards the kwetaaga okola ekyenjagala ate ombule buli ekiriyo. Video feed from the terminal that boarded flight 777. Afazaali singa tulemwa abasajja tubagabe bakubbe ennyonyi eyo. Come on. Balina ogikuba singa babiganye. Ono nti apaana
sikyagadde. Alaze nti akikkiriza naye kirenga si kirungi kaddugala. Ennyonyi ery'okkubwa. Lunoso edduka emisinde. Okay, gentlemen, that was a 3-minute warning. Kale ng'ennyonyi maze obbalabula ndi basemberedde. Tebaakola nsobi yonna yonna baatandika okwetegekera. Kubanga babategeeza nti musemberedde ekitundu. Today wa Kano Sykes, Kano Sykes. Being hijacked on your way to an anti-terrorist summit. I don't know what you're talking about. Ali eno agenda maaso n'okwogera ne Jeno. Jeno yeetageeza kugatta mbuzi naye kuba yamulabye edda mukyamu. Even know when you're telling the truth. This is what we do, Sykes. You know that. You've done it yourself. You're absolutely right. We lie under oath. We swear to the U.S. Senate that we've never turned a blind eye to the South American drug dealers in exchange for driving out the communists. Yamugala tulemye tuli ku basajja abenjaga bakyatulemye okumaliriza. Ate kakati ffe abaana awe tuzzaako kasango kati mututaamira butaamizi. Nakuba abasajja mbasaanyeewo mwanvunaana. So nga mission bakusirika tulina kutto oba tulina kutto olina okuleeta abantu nga balamu. No proof of that. But more importantly, we lie to ourselves so that we can get up every day, look in the mirror, and convince our minds that we're different from those. Ye Kano agamba buli kiseera alaba buli Amerika yeetuna mu ndabirwamu alaba wanjawulo nnyo. Akati asazeewo ye yefuulira Amerika munne. There you go again. Wali mukyamu era okizeemu. Ebyo ebyaleetera Kano n'okwekyanga okuba kakati bali bubi. So nga Kano yali alina emize gye yali yakoze emikyamu ng'alina obuvunaanibwa. N'agaana obuvunaanibwa. Olw'ebikosi bye yali alina ku bbali eno ebyali bitamukkirizisa kugenda mu maaso na kusibwa. Yes? This is Bigelow. I just thought you might want to know that we've gained access to the amount you've asked for. Ddala sitawa batandise okwogera naye baagala okumanya atuuseewa. Kumbe bagenda maaso n'omwogeza lunoso yiino. Lunoso etuuse. Matching airspeed. Major Marshal, stand by for reporting. Standing by. Have you arranged the wire transfer? No, we're still working on it. Well, work faster, Mr. Bigelow. Time waits for no man. Yambuza omaliriza ebya Sendozi wayalinga nti ekola nnyo ssebo kubanga esaa terina muntu yenna. 10 seconds still locked on. Transfer RWR display. Roger that, RWR display. It's just that we need more time. You know, the money is coming from... Twetaaga otuwemu akaseera. That sort of complicates the transfer process. Kumbe pilot alina kyalabye n'abikkawo. Alabye nga waliwo abikudde ennyonyi wansi. I account by the time we land, or I will kill every passenger on this flight. Ngenda kutta buli musaabaze ali ku nnyonyi eno buli lwe munzannyirako. Era olunoso lunosolwa. We have pressure. Okay, let's go. Tugende. Basazeewo bayingire. Ice tea. Naayita squad muddugavu naye erukidde mu bazungu mu bikolwa mweru nnyo. Akulembera beeru. Tugenda maaso. Squad y'amaanyi. Blackbird, we are on the plane. Roger that. Baategerezaawo wa lunoso ntuli ku nnyonyi lunoso edduka. Excellent. Era ennyonyi ennene enzirusi Boeing naye lunoso weetandika Boeing ebanga eyimiridde. Lwandiima. Thanks in part to your performance. Now what? Here comes the hard part. We wait. Tom, check. Check.
Sleep agent. buli omu agenda maaso n'okukebera alabe buli kimu oba kiri bulungi beeyongereho bulungi nnyo ku oda yaani ya ICT. Move forward to that support bay and implement that sleep agent on my go code. Stupid. Copy that. Sawa ya kweyongerayo. Klaasi ezisinga zonna abantu baabagyeemu. Sulemun. Who are you? A One. flight attendant. Flight attendant. The good guys. We're here to help. Tuli balungi tulo n'okuyamba. Good guys. Yeah, just scared. Munne naye ntidde nnyo. Tofaayo. Team 2's been a change in plans. Say again? Forget about the sleep agent. We're gonna attack using flashbang, sidearm. Bagenda maaso ne babakyusiza mu nkola. Bagenda maaso ne bafuna ebiregero okuva ewaani wa ICT. 3 seconds at the aft stairwell. Copy that. Team 2 on the way. Stay put, okay? Bafuna ebiragiro buli ngeri. Back in plane has been cleared. Targets are definitely in the front. You two move to business class. Yagabe enfo muddugavu. Ababiri mukwate wali abalala wakugamba nti sigala era osigala kobe muzungu otya. Afande. Halo. Basembedde awasinga obuzibu. Kedi naddamu nakwata emmundu. Ambush! Oh! Maje ku maje! Maje ku maje mu Amerika ku Amerika! Kano alina ekibinja. Ayayaya. Hey. Babu. Alina squad ya bulabe. Gavumenti tebagibaze mu magezi bano bawedde mukeberekeyo mulabe. Mr. Carter, Mr. Don't remove the bodies, please. I'm on it, sir. Bakyawulirira kwa mwafande waabwe wa mukyamu oba si mukyamu bogo bagenderako. Ozanya n'owamagye nga yalobye. Akkiriza nno yafande ne woofuutya. So quiet. Very quick about blocking my view. Gundi muli bagezi nnyo ku ky'okunkutulako. Saako n'okkiriza abantu ne baggulawo koppa. Mr. Davis. Mr. Davis. Yawo mayiti eyo. Basigaza pilot omu. Bakuba muno n'obulwa n'agakaaba. Kaaka tuzeeyo mbano ab'oku kisaawe ennyonyi gye yavudde bataddeko entambi ezalikodingiddwa ng'abasaabaze tebannalinnya. Aba NSA National Security Agency be bakisazeewo. Nabo okukisaawe babinyooma. Just looking for one particular face. Noonyayo face emu. Goja wewe. Aba NSA b'amagye. United States Marine Corps. Ono w'amagye. Why would a Marine hijack us? Marine atawamba ate ennyonyi ya Amerika. Scott was the chief judge adjutant in Sykes Court Martial. N'agamba mulimu jeno omulamuzi eyamulusalira okusibwa. Did? Let's go through the book at him. Kaakati jeno engeri gy'ali mu nnyonyi eyo. Fe aba NSA twade tulina ogigoberera nga tuteekamu bambega baffe.
kati buli ngeri kyova twategedde mangu nti ennyonyi neeguddeko obuzibu kati we tumulabanga naye waali yabaddewo ku kisaawe tulina okumanya yasibiddewa yakubirawo essimu nga yakasiza. But we have new intel that shortens the odds against our team. Naga ttiimu yaabwe erabika nti tejja kusobolagana bulungi era ffe tejja kusobolagana nayaabwe tulina okusala amagezi ne tula nga tusaayo ekyekkolwa ekirala. You want what? Oyagala ki? You have any idea how many passengers are... Otegera abantu abali Our team can't retake that plane. Sykes cannot be allowed to... ennyonyi teyinza kubaawo. Not going to do anything. Gundi tegijja kukolwa. You arrested. Ojja kukwatibwa. Put down the phone, Bigelow. Sawansi essimu oba tolabanga ku bwongo obwo ofunye ekyansi. Kaye essimu kegende. Gitwale nkutwale. Down the phone. Giteeke wansi. Gezaako gikube bagikwata ondabe. That's better. Ekyo kyakasingako. Mponya obuganganzi obw'ebbali. Abadde ataamye owa NSA agamba kaakati bano ab'ekisaawe balina ekisaasasa yalina kukola nga gavumenti bw'emulagira. Keri agenda okulaba bamugambye omununula babakubye amasasi ne babawalula ne bateeka n'eno. Who are you? Rescue team. You're supposed to be rescue team. Yamuzuula ng'akyali mulamu n'agamba tuli ku rescue team twadde tulina bannunula. You're losing a lot of blood. Oli omusaayi mungi gwayina. Most of them. Oyafudde muleke. Namugamba naawe ogwo mungi nti kale naawe kankujjanjabe wano. Nakkiriza nzijanjaba sina kyakola. Let me help with it. Linda kano tojja kasobola. Worse than what I thought. Bullets lodged in the muscle. Is that why it's bleeding so bad? It's bad, okay? Change course, Captain. Bring us around 30 degrees south. Eno kapiteeni yasigadde omu avuga ennyonyi. Ali ku buzibu kapiteeni ow'ennyonyi. Where are we going? Just fine, flying Captain. Well, Mr. Davis, now that the inevitable rescue attempt has been dealt with, we can get on with our tour. Bano abagezezzaako okutolosa tubakozeeko ng'obuyinza bulagira. Kaakati agezaako duleeta omulala nga tulaba tewagamba nti ojja kuyiga ennyonyi nga n'oyo bba nga tuyiga ennyonyi. How many ambassadors are there? There were 5 at first. ICT alaba ali mu mbeera nkyamu. Anoonya ekyokukola takitegeera. But to me, it doesn't look like you could kill a fly. Yamugamba nti omusajja omu namuse nti kunze nga bwe ndaba. Olaba n'ensolo, nze ndaba n'ensolo yatusobola gitta kati gwe omuwala otootya omusajja. Kumba alina gwe yagwikiriza n'amwanguya. Maybe they must have stashed him in the aft luggage bag. What about you? Someone spilled a drink on me, and I was cleaning off when these guys took over. Yambuuza nti nno gwe abalala oba baatuseeko obuzibu gwawonya otya tiwaliwo yanjiridde ebyokunywa kale ne ngenda nkyusa engoyi nadde nkyusa engoyi we nawuliridde obuzibu ne sivaayo. Sit down or you'll start bleeding worse. But that's just a chance I gotta take. I gotta get this plane under control. Kati agala okumanya control eri ludda wa asobola okumanya n'ebyamafuta waaye bagakontrolingira kuba ye pulaani yokka gy'alina okuleka nti alwanirira ennyonyi eyo obutagwako mitawaana ye ICT. Kera alabira ddala obuzibu alaba nti asemberedde okufa. Why? Can you land a 747? No. We're putting that pilot to sleep on Yambuuza nti omanyi okontrolinga ennyonyi eno nti nedda. plane on the ground. Kati njagala okimanye nze nsobola bulungi okuvuga ennyonyi era singa abaaliwo obuzibu bonna bonna abakubye piloti nga tukyusiza gye tugenda okukyusa ffe tuba tujja ogyevugira. Delta Force will take the plane out on the ground. Balina okuleka nga bayiye bagizzeeyo wansi singa tuba tetukoze mulimu gw'amaanyi pulaani gye nalese mu bakulu bajja kwokya ennyonyi eno kubanga erimu ebyetaagisa okuleka nno bitwalibwa ebitatwalibwa erina kwokyebwa bwokyebwa kusinga abakyamu ogenda nabyo ebyamagye no byalina.
jangu wano. Kateekeko kano. Kakwata emimiro gyonna ne weeyogera akaama akenkanawa eri bawulira. Ddoboozi kaliba katerina fuluma mu mweno. Too much interference for comm systems. Basajja balina leediyo. First transmitters, okay? Steady the art. The move. Namuga ebyempuliziganya byonna katumaze obifuna. Kanjagala weeyongereyo gw'otuuka ali amafuta. We bagasumulira n'okugasiba gw'ombuulire nze nkulaga ekyokola. Yasomerera ennyonyi. Kale nga ye buli kika kya nnyonyi kye bamugamba nti genda mu eno amanya kyalina okukola okulemesa ennyonyi eyo. Kati eggulu ku muluma asindiseyo keri atabimanyi. Waliwadde oyingira ebyamagye oba okuuma n'obeera ng'okuumira ddala bulungi nnyo abantu abayinza okuleeta obuzibu. Move to the maintenance panel. It's on the wall to your right. Ennyonyi emuli mu mutwe wamugamba okugenda weewu. I'm there, and it's open. Now what? Okay, you should see 3 wires connected to 2 regulator boxes. Buli kimu kibangayo kibeera tabanga mukozi wa kigaali oba yakubyewo wali emisumaali 6 walala ateekawo 9. Kati ye pulaani agimanyi bulungi ey'ennyonyi. N'amulagira okugenda ng'asumula waya. Ku regulator box ey'amafuta agayingini eya kono. Now what? Kati. Okay, twist the red and the blue wire together. Kati waya emyufu n'eya blue. Emyufu n'eya blue zigatte. N'aziyunga. N'eyokubiri kyakola ku ya left n'eya right. Tanka. Now what? Get the hell out of there. Vayo mangu dukayo. Ekyo kaŋŋamba obudde buyise. What the hell is that? Kyekyo. Kigenda maaso. Main fuel dump. Amafuta gatandise okuyiika. I didn't do anything. Sina kyenkoze. Well, now that Pilot yewozaako. distractions, let's get to it, shall we? Ono tamanya alina akazajja eno. I'll let you live after this, do you? I'll see to it that you're hunted to every last corner of the earth. Njagala ndabe ng'onoonyezebwa ggwe lwamu. You're still alive when this is over. Bw'onaaba okyali mulamu ebiggwera ojja kumanya nti sinoonyezebwa bya muzannyo ebyo. That's a lovely attaché case you got there, General. Italian leather. There's nothing in there, just some documents. Tewali na kiriyo. Tolina nakyosobola, tolina kyogenda kunzijjako. Terina million 10 ze bakuwa. Fuel, how's that possible? I don't know. Naga amafuta gayiika kisoboka kitya simanyi pilot yabanyi tamanyi. Someone else did. Ku nnyonyi kuliko omulala akikoze. Who knows what they're doing? Are you sure our guests are really dead? Kuteekwa kuba kuliko abantu nga bategeera kye bakola okakasa nti talina kyamanyi nti ye. The fuel regulator hasn't been tampered with? Kyoga fuel regulator tebagizanyiddeeko nti sibimanyi ebyo. Really dead? Kyetaaga tukebere tulabe fuel regulator oba bagizanyiddeko tulabe ekyokukola. I'm Tim. We'll go find him. If he's gold bricking, shoot the son of a bitch. Bw'obadde ojja munno omulabye awo nti asimulabye kati genda onoonyereze bw'oba nga tomulabye kuba ekyana ky'amalayo ekimusaanyiza oba ekimubuzizza. Keri yamulabula ndi waliwo erirabika okuba nga lijja gy'oli. Lyegendereze erijja essaawa yonna w'oli. He's out of sight. Gotcha. Always carry a spare. Oh, gagezi gategera nago ennyonyi ne likyusa. Fuel dump halted, Colonel. Where's our fuel? Kano waliwo azannyiddeko. Big Miami. If we're careful. Damn it. Weegendereze nnyo kuliko omulala ku nnyonyi. Problems? Mitawaana amwebuuzaako. General, sometimes I forget my manners. Kituuse ku muganga omulwadde yeesekere. Kaakati bakitegedde waliwo emitawaana. Je naawulira emirembe nga waliyo emitawaana. Singa abeera asumbuwa agasajja ganaawulira emirembe. Agenda okula omulambo ogukyuse emmundu ntiye. Lindako.
omulambo gwawo gusooka okwesiba guti. Taba kuba Keri babadde bagunduye omulambo wano. Asoze kwokinga mundu omusajja n'asirika ogenda okwetegereza nga maama. That depends on your definition. Let me look at that leg wound. Look, get away. God, Matt, what is your problem? Did your mother take your blanket away too early or what? Cute, alright? Let's stay out of the way and let the big boy. Yeewunya nnyo Keri ono engeri gy'agenda maaso n'okukolamu emirimu gye. There's you. Wait, I thought we weren't using the sleeping gas. Had no choice. Got some smelling salts in my birthday kit. Hopefully I'll be able to revive. Kati ebintu byonna ye byakozesa bisinga. Byabadde abireesenga byategekeddwa dda. Byagenda maaso n'okulagako Keri katini nnyo kuba atalina ssaawa emisomesa bisingawo naye ate ng'akola ki ng'agenda maaso n'okwemaliriza emirimu. Kino kyagomye ekyo ebintu bino nga biba bigumu. Kyagomye eki. Kumbe kye baakoze munne. Ayaya kano Brown awedde over. Kiki Brown kiki over. Baamumaliriza. Order. Mr. Dalton returned to business class. We got an adversary on board. Kale nno bakakasiriza ddala nti ali ku nnyonyi wa bulabe n'agambye eggundi ggwe. Nyamaza atakama yuko jeno. Sirika naawe. Kansirike. This is Quinn. Anywhere from our team? I guess we'll have to assume the worst. Byonna bakola kakati. Bamalirivu buli ludda. You got a splash of 7 So aba NSA bo bagamba eddakiika kasita ziggwayo nga tewaliwo kikoleddwa kyonna ttiimu yaabwe nga tennalina kintu migi zirina okugenda zikuba ennyonyi eyo. How this is going to work, all right? Kakola ekigenda kola. Team has until the F-15s intercept ttiimu etakisobola. that plane. If they can't retake the plane, the F-15s will then try and force the hijacker. Tugenda gezaako okukaka abantu bano basse ennyonyi. And if they refuse, bwe balegaana then we have to light them up. tujja baleka bajje balandinge tewali kyakkola. Your main engines are go. Course positions are locked in. Kaakati ennyonyi ezo wa NSA annyonnyodde ekituufu nti abantu bo tebaagala bafiiremu. Naye ennyonyi ezo zirina okugenda zikange mu bbanga awo balabe nga abasajja bali bassa ennyonyi olw'obulungi. Singa babiganye nga bakola ki nga bajjayo miigi si kuba kyekigendererwa. Halo. Akyatetenkanya. Akyayanese kuyiya yenna. Kelly. Yeah, I hear you. Nozzle on this canister's bent. Get the tape out of my first aid kit and bring it down here. I don't see it. Where exactly did you leave it? Namuganda teeka kagaamu kange we kali nsikana bakalisa watuufu kebere wansi nsikaawo kali kumpi awo. Come on, hurry up. Yangwa. Akasi y'ekiwundu luli. There it is. Kaakali. Okay, I'm waiting on you. Bring it down. Giranguwa kagira Keri ukaleeti. Mundu kiteeka awo tuti. Naye yanguwa tuliita obuzibu. Osirwala nani? Nali kati kankulabire ddala. Oba nagamba nze saagala muzanya. Zanya mudano mukola mnyonyi mwerungi. Wewe unacheza kucheza? Nacheza wewe. Huko. Don't even. Tochirowooza nako. Kubyendowooza gwe linda bulinzi. Unatoka wapi wewe? Why wouldn't I? I promised to be a good girl and stop causing trouble. Mwana mwalaga aba Yesu akuleta mitawana. Okay. Aya. First I gotta check for weapons.
kane balako ebyo byakulwanyisa otya Jacket. towagire kooti kiye we towagire kooti wewe ona nyirira ona saati bulawuzi sikaati n'ebirala ogenda okugjamu halaka nze ndyoke alo ice tea Sweet time about it. tewambuulidde kyalisinzeeko oba singa nninza akabanga siriwalira muli Okay. Said it was 5 of them. Just whack one more. Keri yeewuunya nnyo omusajja ono engeri gy'akolamu emirimu gya isiti. Keri yali amanyi nti komando nnyo. Put on that canister. Wait on my signal. We take the plane. Naye nga yeewuunya omuwala wange ono omutima gw'alina okuba nga akyasobola okulwanyisa agasajja ng'ago. N'agikwata. Kumala gamanyira nze temala ganneetemesa sipeeya bitaliimu ebyo. Kyokka naye omuntu awonye n'okuwona. Ate era awonye ogusajja nga mundu nnyago. Gwe jangu wano nammwe munsobedde ku ddaano kuntunuulira obutaayi bulinga obutaayi. Kaabula nga n'afande olisika yeye nawe mina kuja. Sasa njagala osaanukula keesi erimu ebyama eyo. General, togisumulula ebyama bya gavumenti. He just kills us and opens it himself. Atutta busi ng'agyesaanuukulira. Nze sittanga mukago na gavumenti. So bambi jeno kyayogera kituufu. Omusajja akutta era n'agyesaanukulira. Waliwo wekyetaagisiza okole kandi weewale newekyetaagisiza obuteewaayo. Naye nga gavumenti akyagirimu. Ebyama ebiriko bambega aba buli nsi Ab'Amerika. Cooperation, and you can kiss that fancy new position goodbye at the very least. You are one dumb son of a bitch. Yamuvumirawo. Kuba jena amanyi nti waba agiddwako ebintu ebyo ate kukuba nga amaze kufa. Abadde amuvuma oba onzitazita. Kugulu kikweweta nnyo ate muntu buggwa. Kusituka ayinza obutasituka, musajja akusangawo essaawa yonna. Ebyo byonna bizibu. They're still proceeding on a new course. Bakyeyongerayo ne koosi empya. Just wrapped up in no time. What cost? Bano balengera buli nnyonyi eri wali baaba. I'd do it. You better be right. Because if you blow that plane out of the sky, I'm going to make sure you cry for it. Bigelow, let me give you a big dose of reality, okay? Whatever happens in this situation, whichever way it goes, I'm untouchable. Naga nti wonna wonna yegenda yekola ki yagamba etakwatibwako kyasalo kiba kyekisembayo. You'll start to cooperate. Bwe mba mwagala ebyokukkaanya mu bitandike naye ze si byendiko. Stands for Deep Cover Operative. General Prescott has in his possession n'agamba eri disiki yatwaliddwa DCO of Deep Cover Operations that we have in the world. Kati bambega affe bonna be tulina mu nsi yonna ebyama byabwe n'ebifaananyi byabwe biri okwo. If Sykes gets his hands on that CD. Sykes n'agikwatako tuba tufudde. Worldwide ramifications. You can understand how a few people on a plane can become expendable. N'aga nti ozo otegedde abantu baffe abatono ababeera ku nnyonyi eyo engeri gye tuuka okuba nti tukyabeeguya kubanga tuba tuwonyeza bali abangi ab'ensi yonna. Honor is a fleeting concept, isn't it, General? Naye wa NSA agamba tannagenderako kubatta naye olw'ekyo agamba aba yeewaayo. Did you just compromise
cards by giving me that disc. Omuyaye yagifunye dda. You are the disgrace. Kati gwe olabika nti ekitiibwa kyo kyonoonye. Disiki eno kuvaako mu lutakkaanya omukono olina ogwokutulako nga togukutuddeeko. Ebikemo byagakyamu. Make sure it falls into the wrong hands, of course. I think I'll start the bidding at $100 million. Era ndowooza ku miliyoni 10 ezo nti kalibe 10. Naye gundi gwe Compromised agent will be forced. Simanyi lwaki engeri zange n'ennaku zange ez'okutegekera obugaggo ziyingirira nnyo. Time for new agents to take their position, giving the terrorist nations a window of opportunity. Gwe manya nti nno eri balinza anadda mu kifo kyo ne mu mawanga agali mu baterrorists baba basanyuka ne bwe bawulira nti omukulu nga ggwe waluguddemu. Tebabuuza oba Amerika muno yakikoze. All hands status report. Cockpit secure, sir. Dalton, status report. Dalton, status report. Alinda lipooti ya Dallas tagiwulira. Tebamuddamu. Attention! Intruder! I commend your efforts. I could have used... Sebo intruder eyatuyingiridde. Nze nduumira wano simanyi lwaki weekweka eyo. I will cut off all flow of oxygen to the aft luggage bay. N'atandika okukangakanga. Wagenda okutulako emiryango gyonna egiyinza okumwambisa waggulu eno kuba egisinga gya kompyuta. The last 30 minutes. Nakuwoniiza eddakiika ezasembyeyo 3 kati ngasseeko zino zokka. Hear that? Owulidde ekyo? Yeah. Yeah. What can we do? Tukole ki? Afa. Don't know about you. I turned myself in, you probably got a chance. Nambwa gwe simanyi gy'oliira kyoliko. Naye nga nze gyendi siri bulungi naye nga njagala tuyiye. Kati gwe neesigamyeko Kerry nze sikyasobola. Yakyewunya nga takitegeera kiyitiridde ku byabadde asuubira. Ebive wa Ice-T. Ha! ETA targeting step in 35 minutes. Red Squadron, tighten up formation. Switch ITS transponders to 5854. Hold standard formation, wait for my signal upon target acquisition. Ha! Here goes nothing. Kerry yeewaddeyo kati yakola buli ekiddirira kyonna. And there you are. I'm giving up. Hands on your head and get over here. Colonel John Sykes. Should've known. Do I know you, soldier? But I know you. You're good. Definitely the poster boy for persistence. No tricks now. Off with the mic. Bamuliddewo yabadde yeefuula ng'akola ennyo kati kano yamunywezeza yennyini kuba ategedde obwedda yamulemesa. Owai. Sit down before you fall down. Tula wansi. So what's your name in unit? Matt Marshall. Name is classified. N'agenda maaso n'ambuuza erinnya ne unit n'ekimuleese kumbe Kerry. Zezo ennyonyi zituuse zitandise okukanga. Suppose you like to give yourself up. Humor in the face of certain death. Too bad you're on the wrong side. N'agamba obadde musajja mulungi nnyo ng'oli ku sayidi yange kibi nnyo oli ku sayidi enkyamu. Obeying orders without question. Doing whatever they tell us without wondering what they... N'agamba ogeza kumbuuza ebibuuzo naye ndaba tolina ndabiragiro by'otandikirawo kumbuuza bibuuzo. Ndabira ddala oli mubuzibu. That boy looking around here. He real smart.
Namugana onkulaba osobola naye simanyi gye bigwerako bona asobola. Eno balengera ennyonyi ezisembedde. Ye pilot amanyi bulungi ebiragiro nti waliwo we bamukubira nga bamwagala nnyo naye nga balina omukuba Bamerika banne. Kale waawulidde ennyonyi ezo yeeraliikiridde bamanya amateeka g'Abamerika banne. They're ordering our surrender, sir. What should we do? You're screwed, Sykes. You're never gonna get off this plane alive. Byasazeewo Sykes tava mu nnyonyi eno nga mulamu. Listen to your own sermon, Sykes. Sykes byenda bikutokote lulonze tolumpita. Jeno amukanyugira bubbomu bwokka bwokka bwamwaka tebamwaka amaggwa. Tebalina ntegeragana. Yali agala kutta Jeno. Light us up, Colonel. Nelubalukawo. Your instructions. Colonel! Kano abasajja badde mbaga kwogera naawe. Kumbe giwunye. 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 We. Hey. Hey. Gonna. Alaka! ICTT! Gwe! Fly the plane or I'll come back here and blow your head off. Gwe! Kwogezaako n'ossenyonyi wansi nja kudda kuba omutwe nga litonafuluma. Alaka! Yiyi kyekiri eyo. Flight attendant! Mwe mulina obunankanya wedde mabega eyo. Jeno yatunuulira nga takitegeera. Takitegeera butegeezi. Nedda. Shoot him. Tomukuba. I want that son of a bitch alive. Kireke ekyana ekyo ekyamalaya nkyagala kiramu. That's an order, soldier. Kiragiro ekyo soja. Jeno yagamba teweerabira. Haya afande. Ada alireese erimutwala. You cover. Gwe mukuume. Kuuma oyo. You okay, Captain? Okay, what about the other hijackers? Wax, stacked, packed. Asembedde maaso eno alaba ekigenda mu maaso ki? He's under control. Captain, so you land this plane ASAP. The F-15s aren't playing around. F-15? I was just coming to that. Yamanya nti kati obuzibu obuliwo. Balina okwogera amangu n'abantu bano. Fighter escort, this is flight 777. Piloti bamukuba essasi. Ate naye yali givuze ne bamukuba. Bastard, you're with them? Kisuru gwolina $1 provides a lot of loyalty. $1 miliyoni 10 mu dola sene nnyingi naawe twala eri. Really not the problem. Towulira ekintu ng'ekyo. Nanoonya da ssente. Kopa, ice tea. Alwanye nga wasobola. Nagezaako nayo n'amukuba. Kyokka nga ya ice tea abadde alina okuvuga ennyonyi. Ono flight attendant tamanyi wadde okugira. Nayo akolako ono kyamulagirira. This is 10765. N'atandika. Down to 8,000 feet. Abagoba abakubye ono wemabega ku kigi aliyo kati. Get down to breathe for air. Flight attendant. So si conductor kubanga si taxi. Flight attendant. Pilot yakubiddwa. Webe ntambula abamudereva. Ya wansi kati eno yamubanga ba pilot. Matt? Agenda okulaba nga adamulagirira envuga y'ennyonyi Banna. Kombe kana akyali mulamu nze sifanga kawuka. Man to man. Kajja tulwane musajja ku musajja. For me. Yangu amanyi agamba ice kumba ice teri. Kati omwana asigadde gwe bayita gwe jangu tufafaagane kuba oba oyise nti jantulwane ng'ono yasigaddeyo.
ate nno mulwanyisa n'ekyokukola lower their gear. bano balinda kimu Fire missile lock. basajja babaganye ennyonyi mugikube kuba munaayi mukulu n'asooka akyanga miigi kumbe pulani yaabwe bagikoze kangakanga abantu abo okutuuka eri nga afande ku ttaka nti kyekiri eno bano balazeewa gwe badawo baluwa No sign of compliance with the aircraft. Await my signal to fire. eri munyweza baana go watuvudde yango tonjogere akagambo nedda naggambye nze nemundu basaagala mbanyagala wemba nkulabidde nenkola kya kanzije kubanga gwe kupira ddala nga twabakabalaba nga twakajana ogezaako okugeragira kati kana twala eri ate woddukaze eyo tiwaabe wabi ndya nkulabe galina agayisayisa yoka kibe ki kumbe ekyatutte omudugavu n'omubebe kimutwala ogira olugine lw'ekyanga ekyo kiyinza okuba ennyonyi ekigo kano The aircraft and there's a man hanging outside. Stay with him. nakkirira kano flight attendant ngazaawo oluggi ng'ajja kuddamu kuyiya nnyonyi kati omuntu ng'oyo omusange mabega agamba va mu nnyonyi yaffe otandika omwogera gwokayokoze eno mabega tomanyira mu maaso kati ava kulwanira nnyonyi yaabwe nnyonyi yaabwe gy'ava okulwanyirira ennyonyi yaabwe kati akomyewo ate era tetenkanye wali aliyeeyo ffe tugenda kunyigabinyiza ova tetwaga tuyitayita gwani ova wali aliyeeyo Abort. Disengage. You read me. babaga muveeyo mukomeewo babadde bawaddewoodde esembayo enkakali bakubira eddala kiki Dallas Tower baffe ani ono Ian, I'm a flight attendant. Kelly, where's the pilot? keri pilot alwa mufu He's dead. They're all dead. afuddeyo n'abafu Kelly, I need to know your altitude. keri njagala omanye kikyoliko Be on your right. noonye peesa ku ddyo amapeesa go mangi peesa ki edduka Underway, we can't reroute. baagala omukugu ayinza okulagirira ate owa NSA awo abaavaawo bubbi National Security Agent n'avaawo bano batandika bakakulu bakutisaayi wali Check your fuel. kebera amafuta agooke mbadde manyi ogakebera atuli eri mu regulator naye wano sigamanyi naawe yigira please Long story. Are you landing me or what? onjigiriza oba leka naawe please nagamba nange ennyonyi twagigirako gudi yasembayo tugozi tyama In Atlanta. mugamba agilandingisi okay alina okugigira kati alina ogikakkanya wansi ne banoonya engeri gye beebuuza ku bategere ebyokulandingisa ennyonyi ono anoonyawo dandala babe balemye bagyokye bwokya maje tichome kuchoma ama tuwache walete chini naonekana hapa na kwenda leta chini ndege haya njitegedde kale webale mmera nze wendi wali weganira Fine. Yeah, we'll bring her in. Great. This is John Simpson in Atlanta. gwe 8,000 feet. Now, good. Listen, Kelly. ne bateekawo bakaludde abategera ennyonyi kafulu Teach you everything that I'm going to tell you. Now pull back on the yoke. Not too hard now. kafulu amulagirira Okay. It's level. Okay, great. Kelly, listen, you're doing great. You've got excellent control of the aircraft. kati kakasa nti olina kontra esinga obulungi ku nnyonyi eyo kyekyobutatya Change your course. How do I do that? Now on the control console in front of you, you see a button that should read 619. I need you to... agasajja agategera ennyonyi gye gali okugiteeka mu kontra obulungi labe peesa eriko 69 so waliwo ne 0 point emu awo okkirire n'atandika omulaga Boeing eno engeri gyagira ennyonyi nene nnyo Oh, Kelly, I didn't know better. zezo z'owulira nga yatomedde ekizimbe buli omu agamba biri ebizimbe ebiwanvu bulungi ennyo Boeing 747 Now level out the plane. lugogoma Now
Kirungi. That line you up with us. You're only a few miles out. Just hold it steady. And you stand by for final approach. Naga kati w'okuteewali layini entuufu gy'ogendamu naye kati gwe manya nti ky'olinda kwe kulabawo wennyini w'ogenda okutuuka w'osemberedde final approach ky'osemberedde kyennyini ekisembayo kumbe yali badde amulagira naye yona eno. How we doing? Tukikola tuyiga nnyonyi wano era ndinge olwawulira ekyo Kelly, who you? olwawulira ekyo One of the rescue team. All right, so listen, what do you say, Kelly? twetaaga rescue team tegenda kwetika nnyonyi kola kyenagambye. There's a pedestal between you and the co-pilot. Now there's a large lever there. I need you to pull halfway back on that lever while you're pushing the yoke forward just a couple of notches. Alo. Mwana muwala kye bamugamba kyakola n'alyoka abawunjula ani akuba ennyonyi ekkoona nga aweta pikipiki oyo. Stall. You need more speed. Twetaaga sipiidi ntono. N'akendeezaamu. Perfect. Now hold it there. Now just push the yoke forward just a little bit more. All right, we got all the runways cleared. We got fire. Kati bakoze era niwe bazitegese ne fire zonna brigade ezikola kuzikiza omuliro. Pozi ne babaaliwo akabenje. Bangi nnyo abagenda okikolako yabetegeze wansi awo ennyonyi eno singa ebanga egudde oba okweggundawo ku babiri bibiri kale nno baba beetegefu. N'asooka abanga ava ku laani we n'awaba okulaki awo obenga ne buleki okwata bulungi. Yatandikawo ekisiba ne batuyitawo atuttira ki twaziza gwaki. Great, Kelly. Now just pull back on that throttle as hard as you possibly can. Neetagalatagalamu songa era egenda okutagala okuweta ogumu era bwetandika nagikuulingisa bulungi nnyo neekuulinga paka ng'eyimiridde. Yes! N'abadde batavuga nno. Owa NSA abawonye owa Migika aleme kujja. You made it, kid. Okikoze Kerry. Okikoze. Welcome to Atlanta. You made it. Essanyu ly'amaanyi nnyo. Abavuddeyo abakyevuma n'abasaba obusabe butadda sigiddamu. Gweno Richards ne bamuleeta embeera mbi. Basaabaze be bamu ku bo ababadde mbangi mu kiraasi zonna babadde balimu. Mwana endege ebadde ebinzaalidde lwengisooseemu. Hey, you there! Gwe nankani. How's my cell phone? Esalifoni yange eruwa? Kale n'otunuulira omusiru omuyambye ba abantu mwakula mutya. Nyabo. Nkyala. Mukazi gwe. Mala okulaba omusawo. Either behave yourself and get well soon. Next one's for you. N'amugamba nti alina kimu ekigaba empisa. It's a hell of a landing, kiddo. Abakoze ku kyokulandingisa bazze. Weebali munaaye tukoze omulimu bulungi nnyo. Well, look, we had a little something for you. N'agaana kyenkuleetedde. Nze mbadde njagala olemme kulabika nti obeera flight attendant beera pilot okuva n'olwaleero. Eryo nno ddaala. Eryo ddaala. Sajja okujja ku kigi okukanyuga ku nkata. Nakakasa
byonna ebiwandiiko yabimukolerako. I'll be seeing you around. Keri ekyo n'akyewangulira. Naye mwana mulenzi Isiti n'amwebaza. Mwana muwala okoze omulimu ogw'amaanyi. Tubadde tetukusuubira kulabika ndi osobola ekyo. Tubatera nejje nazze maje. Bibi kusaidia kitu ngumu sana. Ndio huko. Mwana wai. Nkuwadde ne saluti naine nje kudiza. Amulaze ni majege na yajamu. Bweto wegenze kuva mu kebine kasi Uganda.